Nyamitobora ni magezi. Bona ni magezi. Omukijungu ni magezi. Ni magezi. Yafura oko ni magezi gazi. Ni magezi. Katet magezi. Alright, watu wakitoka kwa chamando katoto rampora kabisa sana kafebu nikako ezamba rakashana akashura katreme gari juka katita mizi gabuzire guziremu konkaturanga ya utakanda geye so ate bidomora bitugambira bijura mizi ebidomora katete bijura mizi enjura birebuzire konkato byara bya megari ekintu cyabaje konketaka gwasho yange mukama bigambira litani right. Yeah, mazina ni Shukran MC, of course, Ndyamusiimanta kubachira mwena arahurire gambira mutayi wawe event nkeji yabe roho buri muntu wana nafunamu ababoda bakuseka chapati abamandazi abantu mwena abaguze ibintu mwena supermarket zikuchinga abantu n'abakora ebiri 19 byo kwikumi oramukago renyini turiyo mu Chaicha University in hariya Shukran live experience ekichunchu cyankore kandi of course okutamwa mutorogoka VIP nemtware chatu emeza nemtwaro 50 ekinza kutobutashita fundikire twerete Spicy Diana, twine Rage, twine Truth 256, twine Nikki Kembo, twine Khalifa Agana Gaziza Bafana, Engineer Jovano Mtesi, Julia Music, bashisha mwishayi no mchiga. Twine my best DJs na best MCs around town. Twine Lithan MC Mkuruchanga, twine Champion MC Levy, twine Zax MC, twine Kacheche, twine Kunana. Kind of course hariya Omweshongozi MC Austin nawe yajya unakunda bamu ekintu benshi koraje madadi sana abantu nimingi munonga tigabagamba ngo nabamarayo because it's a public holiday on Saturday ico nakore atwegite waho shanki 12 zenyini embyamo ne bayiko bayigwireho kandi ekintu kigende omission parampara of course twino mujanye mu studio zitwa Omweshongozi akesho ngumaka hura ni magezi kandi buzima mtawuni na magezi town wote ina magezi wote ine bwenje konkana urangu nakutugambira agenda tugamba Java atugamba tumya munuko naye katoro kuba Uganda ngandi utegera bulunje nyo then abantu bitu mu gisoro turabakonda cyane tavakisoro kasese mwanetu kasese nganayo kabwachi olukonzo siyo molu ngabo olukonzo lwanyine ngabo ngalo mwana kwa chitwe bali ngalo mwana kwa chitwe ngabo lo kwa chitwe lwanyine ezachulide ochitegere agamye to lukonja lutegera bulungi ngalo mwana wejwe mwana wayo aho katunguru nao no filira boti wona omabechiruka ngetse boyita ku nyanja eyo okuda side zeri yona eyona wape nzuru eyo kifo kyona kyabakonjo ati yakana sokola ola musabe waffe wano tumala atobuze nabeka abaliko sawe mbozi abantu bagamba nimbakura ayo siteka ne mu Luganda tambulira abanyankole bagamba nimbakura munonga banyankoli nywena abaliyo nibaraba nibagamba kunanga nibareba TV West mwena nimbakura bagambira amazina gawe. Okay, my name is Leader Seez, Seez Mukene. Seez Mukene, yeah, that one also goes with Leader Seez. So I come from Kasese. I'm an artist from Uganda, Western Uganda, and actually I'm a big person. I know. In Western music, I'm a big person. In Western music. Asa nango mwana bire yakigambira ngo ba big person tukutandika kubareba. Izina Mukene stand chirai. Mukene? Why do you call yourself Mukene? Okay, Mukene actually it is like a nickname. People give it. People so from your childhood, when was the Mukene? No, like there is a song. Naimba muningamba anti. Nabiri bonda baby size Mukene, like ribonda like chiva muruyimba. So like another like nabiri bonda like I've got like I'm slimming. Like I'm slimming because of love. So kali
then people started calling me Saiz Mukene. So I had to adopt the name. Atene kijamne mu size yo nga nawe olabira ddala mu kyambalamu. Kwegamba nga nange ndi katono. There is no Iceman you can call yourself Mukene. This Iceman is big. So nensalo ningamba, okay, let me use the name. So Mukene. So do you mind if you call you Mukene? No, I think it's not. Yeah, actually. Right. It is now my name. Okay, tuina Mukene. Abagambira kuruga hariyo muri Kasese Omweshongozi kandi abashongozi ba Kasese ate nafuna ndisho mbene Good Hope El Baby Silvia Ugoche ate nafuna Mukene wafuna Leader Seez Saiz Mukene Leader Seez Saiz Mukene right endongo kitandika bwire che music maze mu banga ki abuze buchi wosanze mu ndongo tandikira okay like maze emyaka 4 years 4 years in music. I started in 2019 2019 so ogwokutanta gunawa kugwayo bulungi so I've been doing music for all this time. So far Agacencwire bakaji mpola Kasese batandise okubookinga ko million 2-3 yeah kumikolo ba mu these public shows public shows even ne kumikolo mwimbi kyasinga kati Kasese okolesente Gobagamba nti ono wabataliwo teguggwa. Maybe that one kubanga kisinzira ogenda okolera. Yeah. Ogenda okolera ne event obuzito bwa event nogamba eno event nene then nogamba kale nange ngenda 7 million 2. Oba nogamba ne event sinene nnyo yafe yawano nitugamba kale mitwalo oba 8 oba 5 oba kakadde kamu like that. Okay. So kati biva mukutesa. Biva mukutesa. Music omusanga mbuzi buki. Music kwegamba nze ngenda gamba maybe abantu tebana beera welcoming nnyo ku music waffe. Kasese wano twakitereza ku music waffe we Kasese kuba we almost have few districts ze tusobola ku interacting nazo when it comes to music. Nti sawa zino at least I can move from Kasese nenzije Mbarara, but it can be even very hard to go to other district like maybe sigenda zogera naye the other district ngabo tukayo maybe bayinza obutakutegeera and at least we are grateful in Mbarara we can come and even perform, we can come and show our people our music because kati daba abasese abantu bafabe Kasese banji nnyo muno olaba omuntu enza pima maanyi ge nga tonamulaba nti naye wajja ku stage twaniriza Heli Baby wano natukubaawo olukonjo lwali lungi naye wagenda okukanga mmayira abiteeka ne bagamba ye mwana waffe so kati mukukola eddala mu maanyi nnyo ng'ogyeko music olina business endala gy'okola ng'omuvubuka okugattako kangambe okugattako nti music kale tugirabe nga hobby naye nti muno nfunamu akasente akasobola okumbeezaawo n'okuteeka music wano. Just of recent music ntandise omulabanga business. So kagamba emabega abadde hobby. Emabega tugambe oba tubadde mu kugezesa. Abaki nakola bale kiyikole. Tubadde mu kugezesa naye at least this time I take music seriously kubanga I've seen what music can give to me. Ekyo nkirabye kuba sente nzirabyeko. Ozikutteko. Entono music. Nzirabyeko nemmanya nengamba maybe there is something here. Then ng'omuvubuka wabayo obuntu obutonotono bw'osobola okukola just ng'oyiiya embeera tulaba obimanyi ordinary businesses zino eza bulijjo. Kati yenno DJ akuba music simanyi era ono Iceman oba olina ekibuzo ky'oyinza obuuza omwami ono kuba ye DJ azikuba zina wazijanga BPM eri waggulu anza byezikubono simulinaako buzibu tozinako kuva ku somina kati akumanyi Wano mukono badengeza kukujukira linnya lye. Jason akola atya? Jali Kasese akola bulungi. Actually he's one of the top male artists between Kasese. Nokudako gudo kwa mchakumeka. Nyinza obuta bateka position. Ono ndokulaba amanyi no bima amanyi no gakati wano good hope singa kusanga wano kizibu kyakuddayo. Omanyi test ziba zimu. True. Ojasanga olinga yagala nnyo music wa good hope
nosanga ono nga ayagala nnyo owa Seez kati kizibu nnyo okutegeera nti ono kati ono yasooka ono wokubiri nenga ekikulu nenga at least you can see and this one is doing so well neze nga kyenjagala okwabula abaana bali Kasese oyinza okikyusa n'okiteeke mu lulimi lwayinza otegeera kyenjagala okwabulamu abaana bali Kasese tekisinga kyonna unity okwegatta because mbanga muli batono ate nga mwebala ne mugaa kati abakulosinzeemu tulinga mukaaga naye musobola okuzimba ate ne muvaamu abalala 10 ne musobola okukulaakulanya music naye ono mwesanyuga tekibadde kyangu nnyo kusanga nti kati tulina abatop bogamba nti kati ku sheeno oba ogenda mbala nga tolinaako gundi ne gundi kiyinza okukalubamukko kanamwe muyinza okikola ne mutateekawo beef oba gundi asinga kino naye unity eno musobola ogigatta nawe ekintu kyonna nikikola nekitambula bamuyita mukene Mukene Leader Seez Seez mukene Leader ekyo kigambo kirala then Leader Seez gemanya Leader Seez gemanya matuufu mukene Seez mukene rulimba nabona posha amashaza okay right wetu tugenda kubanga tambula mpola omusajja mmulidde music agenda kubanga atugamba ino message ono jawo kuteka mulimi olukonjo ali wafe balutegeere bulungi bagambe nti mwanetu so kati isawo weisawo mu lukonjo naleka bategeere nti kuli ate oli wawaka okay abantu be Kasese abantu be Rwenzori abantu be wetu nganze ribabwire ndi music yetu yine mukula injeri bamanyilangire ngamahika munabwire Mbarara kwa TV West kikama isa kiti we are making a step so musa tupushinga musa twesha ideas esendi musa leta nabande bana muba pushinga mbaka ngana yitre mubwa muti Leader Seez yoli na utahabiri hika you can also follow his footsteps so say that itwo busitwa na lwayo ngabana be Kasese ne Rwenzori at large so chikataka twamatwa ngana hika eno Mbarara naye nana ngana pikingo ndi mwana kenayenga mukangiringa wendi no you go to TV West bakindirengisha iri kupushinga somewhere so walangiri nditwobusi ngabimbe be Kasese tuli kulwaye okay abadageza yanagiza kumanyisa ngu abantu mwenda bali Kasese nawe mumwaye kwata nasaka connection zo kuleta music yawe kandi abo okwijaha ambeoza TV West ne very step bangu mnonga konjera industry yanyu so niwe wabo nuno okola kuna manyi no sebo uwa manyi oyanda zara mukwe sebo nkutidi seriously jakunonye oyanda zara mukwe Leader Seez akaimba ndo zamuka tukana tupone kwimba bubiri atufune wakaimba kama geza awo soke tukaisemuko then tuwagambe ekipya naye Shukran bakuitani originally jabitegera pola ati kyetibuzo kiri mu luyimba oluyimba luli mu kubuuza gwani Shukran omanyi sometimes we have names nga they are originally known by village people naye nga mu town we use different names kati nga wano ni mukozesa Leader Seez inya lyange lyewaka sinaba kulyogera jola nkubuuzizza gwe Shukran gwani erinnya lyange originally lyange yenze Shukran ndiye eryo yennyini ofunyemu okutuba ngenda kwetira Kasese kale abanyankole balina amanya owuliranga omuntu agamba nti nze ayina byona oba agaba waliwo bacho obutungi kati eriryo liri ate nze siri munyankole eryekika ndi munyankole Muganda kale eryekiganda ona nekitanonya kakawidega lyrics zakubyenga olaga sebo oluyimba lubuuza actually this song is doing so well ewaffe I can say it is actually trending #1 right now video tujisuubire right now eri mu program end time to shooting and then we'll release okuyambako have a lot of people who help me ate kisinge nyomanyi abantu abasecha tamanyi waliwo ekintu bayita social capital ntosobola okuba nga oli mwimbi wa kabi ng'olina ne buli kimu naye nga tulina bantu naye olwokusanga omwana ayinawo akantu kakasente kakatono naye
ninga atalina abantu bimutabo w'amaanyi nti watasodde kukola ssente ajja kukwata essimu Iceman kiganyemu Iceman abeeko essimu mu kireke ekitegeere so ekyo capital kintu kyamaanyi nnyo kati so kugambe mu lukonjo abantu bonna bagende ku YouTube bajjeyo music bakomentinge ne following eyongeremuko mwanetu abantu be Rwenzori n'abantu be Uganda. Actually everyone who is watching right now. Leader Seez anywhere, everywhere. YouTube spelling Leader Seez mune abantu nakusura byachukamu Leader Seez kiringo kugamba omukulembeze then Seez SEEZ LEAD leader omukulembeze then Seez SEEZ yes nga kiwedde izina walifuna jaho mbasa kujana mwajiro omwana nanga kayimba ko ngenda kateka mu challenge akapia kaina kali ko TikTok sound jeri it is having over 2000 video challenges over 2000 like in 2 weeks we are making 3 weeks what mani we gari actually I have made 3 weeks today 2000 video challenges on TikTok right now. Mugambye it is trending number 1 right now. Yajjako ne team yolaje yajjako balaga amaanyi era balina amaanyi energy weri ati katala ne support ya amaanyi kuba mukura atuna challenge ro when you look at Kigezi music Kigezi toka hosting Omweshongozi akija weka tichikubaska ne bafunaka attacks banjisabiza bafuna tax ninga wish bajantatu no manya nte songe mbere ochibolyaho bona paba candidate babera ne commander ne bagamba commander I think that is solidarity yes ndozo oba yabaletere okubeera mu comfort zone guvuga ndi genda ground support kati zengambe ekintu ekyo lusi kibateeka mu comfort zone mugamba I already have the fan base ne mwerabira atoluso kupenetrating in other regions nera bambi sometimes you need these people well if these people don't show you that love sometimes you're demoralized maybe you might think the byokuba tebi home support nonji yate mu extend yes nayate waliwo nacho kuvimbisa nga twena waka nga tebiri mu anti byekugambye nti osanga omuntu nga ayina buli kimu nga ayina ssente naye nga talina abantu ewaffe tujinakola tulina omusajja yali taziika abantu nga taziika ne kulume nga tabeerayo kati naye nga aweerezayo ssente kulumbe gye babafiiriddwa abantu bagula emmere bakola ki kanaye buyafiiru enda omuleetera sente ne basindika sente yali draw kitegeeza ki kirungi nnyo asobole okubanga tubona abantu mita Leader Seez mumuwulidde music yoyo yennyini TikTok YouTube Facebook Instagram byona bidiyo kandi ab'eshongozi abo bashiriza tukujjangu n'abamaani munongo bangina ebikiri konka twakwata omukono Iceman akatogweye nanye nkatogwanje basima twapushinga bikayo abana nkogumu maka sente at least nuwo kwatamire milioni 1 n'ecweka ninga milioni 2 konka at least mweto ngameno manteni za kufuna amashita ukanda ni kushawishi koleji weshongora abantu banje kandi bisikola tukundi niwe no murumo gwawe nyoka kirebera mnade following this Tanzania TZ omanchi bakola bo chibakola bakala abantu olimanga lulungi kati ngo olumpanze zenga ndwa Iceman ngaluwo munne anange ndiwo mulala anange mulala within 1 month or 2 months ngolimbe fuse hit cycle bekola oshitege ngolimbe singatugamba music solidarity and that is the Nigerian music what but of course mutagire twena of course kandi yushika industry ya yiti ya Western Uganda elimne kura speed ya kizungu nti waza kure myaka 3 nyuma twetine beshongoza kweshongora milioni 2 n'ecweka 3 but right now sente z'abantu bazibaheza for the good work and good quality music so mtukize tubasibura ekigambo cyawe kya mbere mu rukonjo ngatugala ekigambo kimu ekyo rukonjo kimu cyoka kale bibiri mukamo okay ekisoka I want to thank the team TV West mwebale nyo then anybody who is watching right now ali kulaba Leader Seez mbebaziza eranga continue loving our music, continue supporting us, mutuanze mutu hamani
mutuho obuwagiri bwenyu mupaka tukekikola mumuwagire nnyo mumuwagirire ddala era mpaka ajja kikola era ali wano tusize twasibura abasibura